ate abavubuka beebuusiza nnyo guno omulundi ashegera nava ne ngamba abalenzi nti Bobby mumugambe taso afuga n'ebigambo ye mwenyini yavayo n'atugamba nti bwe tuddamu ne twesimbawo tubanga abawuddisa abantu oba tubanga abakwatagana na Kyemalira tulage ensente erimu proparuki mbwe erimu opposite shegera eshegereza kino kyalimu ekyo tugamba mutugende tuddemu tukole ki mwesimbewo mbu yesimbewo akomewo mbu omusajja amulyewo n'akalulu awalimba ekigeza ali mubiri byatugamba yatugamba mba nkomyewo mbu nga kwesimbawo oba kitegeera bulungi mbanga azanya n'enaani ne Muzeeyi Musaba kati ali mu kusaaga mu busaazi gwe bw'ogamba ye mwenyi yakyogera oshegera okuddamu okwesimbawo abanga akwatagana n'omusajja ono nakikyemalira gwagamba oba oshegera kati ekyo Bobby ekyokwesimbawo akijjewo akwata abaniga akwata eggaali gyagamba bulijjo bagende bajjeko omusajja ebyo byatulimba musimayambu ebyokwesimbawo mu bamulonde byakiyaayi bino ebintu byakulonda kalya protest entebe tetwalibwa na mabina entebe etwalibwa n'amaanyi kikyotegeeza entebe gamba Bobby entebe tetwalibwa na mabina entebe etwalibwa n'amaanyi abuuze abantu bonna abazinga bajjako abakulembeze muze tojja mujjako nakalulu esooka kusinga amaanyi ku ground alina ssente yetayina kitegeeza muli mu geemu zaffe biri bye watugamba tugezaako okulaga abazungu nti tulina ki tulina opposition mu ggwanga lyaffe oshegera ajjano ne bahuligani Gaza mumuyambeho Katonda wange ebyo byalimu ali mu muzanyo ali mu katemba kulya booki chegera Banakenya avudde wano ne bamugamba entebe tetwalibwa na mabina entebe etwalibwa n'amaanyi balina kulumba ali ku front Fiki mu bigambo by'oyogera olinga agamba nti Kyagulanyi toli mu mativu na kintu kyagenda mu maaso siri mativu ye mwenyini yavayo n'atugamba wenzira mu kalulu mba nkolagana n'omusajja okulaga abazungu nti wano waliyo opposition shegera jukira buli olaga baya abazungu nti waliyo opposition abazungu bebongera okuteekamu ssente eno mu ggwanga lyaffe ye mwenyini yagamba awo mbandaze nti nkolagana na Kyemalira kati ali mu kukolagana na ekintu twakuba na Uganda tulwakutegeera ekintu byennyini byayogera edda birimu okyesa kati yagamba talya ssente z'omusolo ezipod ziriwo maybe zibaweebwa nga bba abasimbyewo ate yagamba ye mwennyini nga kitandikidde ku ye kale tasaana kukomba nekiba 10 kya omusolo kati obumbi obutaano bwokiwaani ki tubwogereko okibboyi era awo wennyini twakuwulidde ng'omukulu Lubongoya omuli bubi ante era Bagaza badde baŋŋambe ekintu wakifunye tewakinyonyose ate watugamba iPod biki ndako kintu mukitemeetema abayuti nabo balyeko bantu mbagambe bulijjo ekintu mukijjayo Lubongoya Bagaza bajja nti kintu kitemeeteme bumbi butaalo tosobola kumalayo nabo bwotyo kale temusiga bukyayi mu bantu soko temeeteme ekintu ekyo batemeeteme ekintu bulijjo bakijjayo for 5 years ago naye nga balaga tebakolagana na Kyemalira kati ekintu ku luno na Kyemalira naye mugezi ayagala balabisa ekintu yakitadde mu lwatu ogenda kujjayo ekintu ng'abantu bakutegere nti okikola ki si ebiri ebyedda ebyokuyita mu nkwero mbu ekintu mukijjeyo mukitemeetemereeyo kati ekintu bakijeyo kati ensi ekimanye nti ki namwe mukolagana na Kyemalira ffe tunoonye opposite endala eri ki eri serious va mu bino bye mwalimu kyogamba side ene ya Nuupu ekolagana ne Kyemalira Katonda wange oyina obukakafu goyina kyotalaba no nze ndi wano nkolera abantu njagala kubuuza because goyinza oba oyina more information than me anti kati labayo opposite batekolagana na opposition eyo we batekolagana na Muzeeyi ave mu ebyo byogamba mutugende tuddeyo mbu twesimbewo abantu abayina
Oshegera tusimbule lumu anti munne yesimba buli yesimbawo akaluba awakyanga bana Uganda n'abali ebweru abakyanga ali mu bakyanga oshegede bulungi kyogamba mboge oyogeza amazima omusajja alina waso omuyita tutunulire campaign butunulire campaign tunabanti mva kwebe mboka kumoka okagire babereri mu squeeze na kuchakala mu protest vote oshegera bulungi so umuntu mubere serious bana Uganda mwana ozze babusa Katonda wange amayenze mwana ndabira wala 5 oshegera kikutwalide banga kifike ku realizing kine ekintu nti Kyagulanyi n'omusaba bayina gundi eriwuje bakola kubanga bacyanga bana Uganda ye Bobi Wine okubanga acyanga anti kati ekintu alide banga dene kukisinzira abasimze ngenda kweruzira nenkyayira kubasibe oshegera nyina nensanga ng'omusiba amaze emyaka 2 3 nagamba nze ndi wano kulwa Kyagulanyi bankwata bya Kyagulanyi naye kati si China na gwenda bawano ndi mukulu mamere y'abasajja gesitamanyi oshegera bulungi kali yato omusajja yamala nalinnya ennyonyi ate nagenda mu America nakiringa shegera gwe togato kuwa mutoki gwinga gwe nogamba lwaki bakwata ababe babata kutola bantu bakutte gundi tebali mu komera edi mutwe tebali mu bakwata muganda we yani Bobi Yanga tebali mu komera Bobi Yanga talina kyamuyita ate si muntu we bwaba muntu eshegeza agenda alume na emmere waba muntu inambe singa you never de close to Bobi Wine agende alume na emmere waba muti waba muntu we ochitegera kati yani chairman Nyanzi gwe bakwata abo baba chairman Nyanzi we bamukwata mara obanga ki just babuza chairman Nyanzi juzi yavude n'atugamba mbe enjama we zamukwata enjama zatandikira mu buuza bani abali ku parade eyo we mwasimba parade kunu awoshege natandiko bawayo omukuki komu yene bamuli ekiwani ekigeza bano be yawayo bacha abanoonya owoshege afiti fikibire bintu obijjawa Katonda wange abantu balina okubuuka mwana ddala ba youth mwana oshegira wakati nyina nentumira omuntu abakuba lwa kigambo nobeerawo netu tulaba abakuba ekigambo tulaba yasinga numbers mu campaign yasinga numbers of course kuba abamu tebanabuuka nti akolagana ne dictator nenze youth ategeera tongamba byakudda mu kalulu oshegira ongamulya kudda mu kalulu gwe mwenyi watugamba teri byakudda mu kalulu omusajja atagenda namalako mwaka Ojege yagamba mwaka nga musaba atufuga aje tuvewo tusimbule oshegera bave mwe msimari mutugere tukasimbe msimari tukalonde tukakuume kuki oli musajja ine mundu kyogamba Kyagulanyi ne bwana afuna abantu kyenga tagenda kuwangula kalulu abere mwana aje ne Gaza tumweba hooligan bagende bamunonyeze entebe jeri abana abayina kuba teekiririzaamu ayagala ntebe ya bukulembeze era guno omwa 2026 agenda mu ntebe ave mu ebyo ave muki mu ebyo tuve mu bino bya yagamba abantu musimanya mukulu notagenda namalako mwaka boss bala basajja ina kubanga tobagamba kyogenda kukola oshegera toyina kocha ali mu kudiisa budiisa abantu tosa kubanga batugamba nti ekintu ekyokwesimbawo kiba kiraga bazuubu kate yandikomye okwesimbawo gwe kyogamba wabanga ddala waba ayagala amaanyi agaddala ng'era ayalagira ddala nti ali kwalaali ave mu ebyo ebyagundi ngusima besimbawo ne muzeeyi ekuba nawe ekyo kiraba kate oyagala awambe buwambi bano bennyini abagenda okulangirira akalulu baani abalangirira akalulu baani bayinyare okitegedde fiiti kyogamba mwagala tuwudisa mpaka ddi mwana oshegera kati oba okitegedde balinale bagenda londa gwe kale wanuupu gwoba ofuka pulezidenti tekisoboka mpozi ng'otaddewo ababo abanuupu nga be balonda abakoze eki omukulembeze ayiseemu naye kati okitegere nti omusajja bona bibye abanakukuuma baki abasirikale bakuwa babe buli kimu kiki ate oŋŋamba oti tolina possibility ziyinza kugoba kalulu Kyagulanyi waba ayagala amaanyi gasituke ave mu ebyo eby'obululu
tulumbe wali ku front ku bantu bana ababiri owagirani kayinza ate gwe nandiwagidde yamalamu amaanyi ani gwe wali wagira goza nali mpagirani twakolabako ku kitebe kya Nuupu webale nnyo nze naye manyi bya ddala ngira manyi tugenda lumba teri bya bululu naye manyi tugenda lumba omusajja ng'abaniga gye bali redde nga tobaba bazisibye bali redde kufa naye nga ndaba byakatemba shegera fit essebo kole byagamba musimambo bakakume bakalinde bagenda kwata abaniga babendi ye ngaali eri magere ng'atudde shegera kintu be serious avemu ebyo gamba musima tukomawo mu bululu agenda kusibya abaana babendi agenda kusaba n'abendi naye ng'ate wana abaana bandisazeewo lumu tumanya nti kati kulumbisa oluvannyuma lw'okirealizinga nti muno oyinza okuba oli ku sayidi enkyamu wava novayo nosalidira nodda ku NRM kati lwaki nze mba ndiye naate ku kagaati akatono nga nkitegere nti okolagana n'onoomune kitegeera ntegedde nti okolagana naani kitegeeza katulagire ddala ekifaananyi ki paka tunafuna opposition entuufu that's not the right opposition eya Nuupu okubeera eno gyofuna akagaati akatono ngene wali ekigaati ekinene gwe mwagala okubanga osazeewo ove ku kigaati ekitono ode ku kigaati ekinene kyentegeeza nti otegeera nti Bobi Wine wa Musaba otegeera Musaba ono ye buli kimu otegeera ye buli kimu yavaako sente ziyambaani Bobi yavaako sente ziyamba n'ebibiina campaign bikimu kati lwaki weekwata Bobi g'omanyi nti kati ate tali ku mulamwa otegeera ali mu mulamwa kukyusa Uganda empya si gwe mulamwa waba ali ku mulamwa ajjewo ebya bululu amasomero gafune enkyukakyuka mu masomero tufune enkyukakyuka mu masomero bafune enkyukakyuka asooka akoleyo amasomero kyemanyi sente azirina zibalidde egyemya kyoka mubyagala okulwanirira mubayagala olwanirira ensi okuteera asooka atulageko toliimu mubayagala okulwanirira nze yinza okuba nga mwendi naye ng'omulamwa gwaliko ate mulala ye gwakulya oshegera ffe tuli baniga abaddala va mu bino nze okuba nga nze mufuutu soje waddala nze akugamba naye ate wamulyamu olukwe kati wavaayo namulyamu olukwe ng'ate tali ku mulamwa ngigamba yeyandyamu olukwe kati ongamba otya mutuddeyo twesimbewo ngamba kimugaza gya tugende tukole kino tukole action abantu abayina oshegera kyokka obutambi tobujjukira bwe yakozesanga eddemba mbadde nzi sibujjukira era gw'obiŋŋambye ng'agamba ekyokwesimbawo okomawo kiba tekyetaagisa tuba tulagira ddala bannayuganda nti tuli mu kubawudiisa tukwatagane na kyemalira okulaga abazungu nti wano wali opposition kati gwe bwe watudde n'okizuula nti kano omusajja kituufu alabika ali mu kutuwuddiisa katonda wange katola batano wange teri byaddira kubanga era omusajja okimanyi bulungi omunada ali ku ballot paper bagenda kola ki bagenda gamba Musaba yakoze yawangudde kati lwaki otuwudiisa bwotyo era tulindira ekisanja ekirala era tulinde emyaka emirala 5 era nga tukyali ku ebyo gwe yagamba n'omwaka teguwera beeramu ati Fiki bannayuganda beebuuse nga bukyali tetulina opposition mu Uganda entuufu nze nkubuulirako ate naawe ejja kiŋŋambako kasitawe guli mukwano gwange oli kyali wange olibaawo mu maaso ŋŋambe Gaza waŋŋamba wano mu Uganda tulina opposition entuufu egamba nti eno ya ddala Fiki tukumanyi ng'omuyimbi era naawe alina fan base ennene agobererwa abavubuka abangi anti nze ngezaako obuusa abavubuka baveeyo eri badde kuno bagaye nti asi okudda kuno wa Musaba bamanye nti byonna be bamu n'abadde balwana Musaba bamanye nti ki they are the same group abamu muwagira mumanye nti same what naye temulowooza nti tulina opposition mu Uganda ekyo mukijje mu mitwe gyammwe bali mu kuzannya byabwe muli mu kuzannya mugenda kuŋŋamba eyo mu maaso awo ka vidiyo katere kujja kasalamu mujja kuŋŋamba nti Gaza yatugamba kyogamba ani agenda omulangirira Bobi okujjako nga entebe tuginoonye bunoonyi bya kibuli kati sente z'obadde oyagala z'obadde ogamba Lubongo bakiteme kintu bakiteme wakiri bakoleko amalwaliro bagayite Bobi Hospital oshegera basookola unity platform hospital kintu bakiteme tumanye nti abayuti gye bejjanjabira ku bwereere
entema ginade ntegeeza oshege batere wali essomero nti abayuti mwenna abaana baletenga wano basome oshegera nsebo wale ebintu bibaba balina okukola ekintu okitematema tetubagambe nti buli omu bagende nga bamuwaako kakadde batukola ebintu ebirabika nga tunamujjukirirako te national unity platform is hospital abaniga gye bejanjabira naye kati gwe munna ekitegeeza mu bigambo byeyogera ne actions z'okola ennaku zino eri wavaayo mu lwatu anti nabazuula nti wavaayo mu lwatu nabazuula nti zisanga bintu bya sympathy esiridde ku sympathy ku bujanga nga ndi muto nze ngoba sente zange mu byekiniga byekiyaye ninga siridde mu sympathy mbogende eri bakulaba ennyo bajja babuuka nti muli byakiyaye abantu munaabagamba ki wagamba wano musima yamba abantu mubaboole nze nyimba abagira inale mu baboole yagamba mbu baboole abantu mbu abo bakolagana na kyemalira ye naye tumuboole akolagana naye katonda wange ne fiiki ng'oli muvumu nnyo kankuleke naye mugenda mubuula akolagana na kyemalira yagamba tubaboole nze simba kati nasaladde eddiiro era wengenda abantu bandaga essanyu va mu ebyo by'abantu nasaladda era nyimba ku mikolo era ndooza show ziraba abantu nga bakola ki basigala batwagala oshegera tosiga bukyayi mu bantu kuba enkyo omwana we yagenda okuvaayo nga yenze shegera tosiga bukyayi mu bantu famire eyo yonna tolowooza nti bawagira ggwe biro byonna okuvayo byatandika bw'okizuula twakulaba wajja n'oyimba mu gundi nga ekololo olina gundi gye wali oyambadde biragira ddala nti wali oyambadde ovulo ya yero ng'olina ebigambo ebiwandikiddwako emabega ebiraga nti kituufu osaze mu NRM officially lwe wayimba ekololo oba osaze kuba tetulina opposition mu Uganda wajjeyo wanajja opposition nga yaddala nga byaddala ddala ogenda tulaba naffe tusaze gye tudda oshegera tusabeera mu opposition nga bakuzanyira ku mutwe bo be beeyagaliza mbu balinye obunyonyi sympathy abayimbi abagendayo baagala kufuna amasanyalaze ku linnya nnyonyi abantu mbu babaagale that's sympathy kola music w'abantu bajja kwagala ng'oyimba oshegera oli gwe muliko nti tusima mukubira ekikopo mujja buuka edda nti yali abazanyira ku mitwe shegera kuba tugamba omwaka tegugenda wera gwawera dda tuli myaka 5 so kati atubulireyo akalala protest vote kale kakuume kale kalonde okakuume era kagenda okubeerawo omwaka kati bw'okalonda n'okakuuma nekibaaki nekitegeeza ne bamulangirira ani agayombo bagenda mulangirira tebasobola mulangirira katonda wange katulaba bali bakozi ba boch ekino kyonna ekya iPod kiragira ddala nti bakozi ba sente baagala sente ashegera bali bakozi ba boch era abantu balina okwebuusa nga buno obudde bukyali wakayimba ku campaign za mbino because tulaba campaign zatandise campaign nyimba campaign zatandise nade tulaba gwate odo gama nti ki tulaba Kyagulanyi yasinga abantu babaga mambo biri eri wa Musaba babaleta bulese basomba na basomba kati ku bantu bayina Kyagulanyi ne Musaba ina abantu shegera ekintu ky'okunganya abantu kyangu nnyo oshegera nawe soteeka ali omukolo n'okunganya abantu yaba mbasomba basasula no basasula babasasula no basasula okitegedde baleete wa Musaba teekaawo emmotoka nze nkupangiremu abantu emitwalo 2 nga mugenda bawa sente nga byakuba wana ebanga bya vibe kukungaana anti kubaleeta kubawa sente kubera ko okitegedde kyeŋŋambye nti abantu baso okujja n'obotadde omukolo wali mu kisaawe n'oteekawo ebidongo abantu bakola ki anti balaga omukwano gwe balina gy'oli va ku mukwano nga tebalina ndagamuntu zigenda kulonda jangu ono n'abaniga tugende tuggyeko omusajja awo kakikogamba nkugambye abantu osobola kuŋŋaanya onawo oba oli singa oba oyagadde okuŋŋaanya abantu ng'olinamu n'akasente osobola ki okuŋŋaanya abantu so tuve mu ebyo byokulaga abazungu ne tulina abantu tuzanya firimu tukole action in fact
Oshegera nensi yo nemutegere nti ono Kyagulanyi yali muzira. Oshegede vamu ebyo batu kati buchango oyimba ku campaign waddamu kuyimba ku campaign ziki kozi zatandise zatandika dda in fact by the way campaign kati batemyemu abayimbi aba region zirieri kati waliyo abagenda oyimba eno biki kati ize Chameleon n'abalala tulina we tugenda oyimba kati Kenzo Bebe Cool ne ba Gravity nabo balina be bayimba nate tubalabe mu Northern bacha Northern ati tumale tudate walala shege so wekite ekintu wekiri campaign tuyimba era ndozo badde ngoziraba nga tuperforminga bulungi lwakuba mbademu enkokola yanga omanyi enkokola tezibula nenga tebijjagana bakuba enkokola enkokola tesabula kati ani gwane akuyita okugaa nti kati Fiki jangu ogenda yimba anti kati buli omuntu aba n'omuyimbi weeri segera luli ani gwe yakuyita anti kisinzira olaba oli akuyita ng'asinzira vibe gy'owa abantu segera kali gw'ojjanga amakeddo n'oyimya buyimiriza awo era n'olina okujja ne vibe luli Bebe yankubira Bebe Cool segera era yakwasaganya abayimbi era yankubira buli waba balina business ankubira Bebe era respect extra large bawazwe na big size respect anteekako bambi ne namba yange simanyi gye yagijja yankubira wano namba ogenda kuyimba ekololo ogenda yimba wano shege nakuteekako deposit otuuka eri nakuwa balance shege talina buzibu bapromota bangi abaliyo ababikwasaganya naye Bebe kati yasasula abayimbi so kati bakyali eri mu Northern bakyali eri tonna bakufuna gigi ndala kuyimbira yonna gyogenda yimbira ku campaign anti kati oluusi ayinza okukubiranga naawe olina obulimu bwakutte ng'ogyeko ebya campaign nga wali abakwetaaga eno so akukubira nagamba obivaamu ebyo waliwo ogenda okudda okusegeera so kiva ku ggwe omuteekako n'omugamba kati ebyange mbimaliriza ankonzijewa kati abakuba enkokola bajja batya abakuba enkokola babaawo nga bamugamba abo baleeta bayaaye tebalina vibe manya abo balina yes Fika alina vibe naye shegera kugamba tamuna bayaaye muzeeyi agenda tunyigira shegera ebintu ng'ebyo kale ne bamukuba bamugamba obugambo naye nze mba mwana ku ye abagamba nina mugamba atereezeemu kati gwe enkolaganayo ne Alien Skin enkolagana eno kozi tutwalabanga ebiseera biri mwatambulanga mwenna ki ekyatuukawo awo buli omu alina gundi besi ye ojja agendeyo kufanga ono mubuuza ekyatuukawo nze mbeere ne Gaza naye abeerayo kufanga komunaye tulaba ennaku zino tekikyalinga oli kasita yakusaza ekkubo nodda eri ne musalawo ndowooza buli omu abeera ebibye andi kati alina besi ye nange nina besi yange kwensibuka so tewaliyo nsonga y'amaanyi ebeera nga mbeera naye tetuli ready and wisdom buli ssaawa ojja tusanga tuli ffenna naye enkambi zammwe zizo zikwatagana lwaki tezikwatagana nombuuza ggwe nze mbeera eno Gaza nabo babeerayo Fangoni era singa olaba nga biri ku kitimba mbw ate twesanze tukoze ekyo buli omu ali fiiti oba shege amanyi ganga zino zaawukana Fiiki tulabayo ganga eri ekibinja kya Chameleon Chameleon yali musajjawo oli mukwano gwa ssaawa zino oli mukwano gwa Alien Skin kati bwe mwesanga nze sisiga bukyayi mu bantu otegeera nze sisiga bukyayi mu bantu wemba nina kyensobola okukola Chameleon akwatagane ne Alien nkikola otegeera kuba together we can kate we twawukana mbaamu abanafu otegeera so kyeŋŋamba nti sisiga bukyayi mu bantu gezaako okogana ne dokita ensonga kati ziri fit teriwo kyali nnyo mbeerayo mpozi nga zasigala eno mbaniga nenga ne mu bafaani kumanyi munaye Fiiki bigo byogerwa nti tokyali nnyo close nnyo na Chameleon like it was before Chameleon abeera busy. Chameleon is my father shegera taata otomuteeka nnyo ku pressure
wakwetagira wakubira sirivayo muvume ne waba nkubye oluyi ne waba alina kyankoze ne waba azoleze ebyange byonna kuba yeyantondawo yeyatondawo career yange. So I respect Chameleon so much. Awoshegira. Mwa respecting ne wansanga wentudde nvaawo n'atuula. Okay. Obutakanya bwe ne Alien Skin gwe nga gwenza kyogerako ki kuba sabingira mu kuba kati oli doctor buli muntu Katonda yamuwa omutwe gwa ayina engeri gy'alowoolezaamu oli nona ayina engeri gy'alowoozamu osi doctor byesita gyayingiramu nenze ngenda kukolako omulimu gwange nganze ngambe Alien waba asobola okwadagana naye webigaana ngokivaamu nga nze nzira ebbali era faawo wennyini tutunuulira nti Scorpion Shaba ono nti maybe yadda mu kifo kye wa doctor kifo kyange ki as in like being friend how you can't be friend like nze mbadde ne doctor for 10 years yamulabidde ebbanga ki yakujja ku mutto nosalawo kati ate asobola kunzija ku mutto ewa nze wa doctor sikonkona aboshege wale tuba tufunyemu obutakanya ne Uncle P Shegere naye ate ebitakanya bujjawo mu booluganda ne bikola ki ne bigwawo ebyo ne bibanga bikyaliwo ne waba nga tewakyali kwejjonkera naate kimanyi dokita ali tasobola biyingiramu ebyange nani ne Uncle P dokita omuntu gwe manyi ng'afa ku bimukwatako Shegera so dokita nze mwa respect alinga kitange kugamba simanyi nakumanya naye nga bali abo babagamba musima bali ku muto gwe dayo bagambe I've been with doctor for 10 years oshegera nga twemanyi ngi waka wenzija tebambuuza ne mami waffe Daniela ng'akyaliyo ng'akimanyi bulungi we tujja ffe abaana b'e Gaza fiiti tubanga abali ewaka kati ebyo byali byogerwa nti Scorpion Shaba yakugoba ku mutto si bituufu nga ngoba atya kuba katulaba ennaku zino babeera aba tebattingana. It's okay. I think you used to be with Dr. Jose Chameleon wabeera wobeera It's okay omuntu abako ne byayagala so kubanga ayagala beera ne doctor nange nzo kubanga nange ndi busy Shegera ate ne doctor so kitegera kuba nze kasitaba nga twogera ku mutimbagano abazungu babikyusaamu omuntu osobola kubira video call ne mwogera nga bali fit ate kinsanyusa nti Shaba yali wali kinsanyusa nti yagigala fit kuba abalina okakasa nti mukama wange aliki ali strong kuba wafunira obuzibu simanyi kyabagenda tugambe eggaali zisusse mu bayimbi bantu mmwe bwetutunulira eggaali bwetwalabya recent awo bagamba eggaali ya gundi yalina omwana gwe yafuna ebyo side ya Alien Skin mulina enkola gye mukolamu etali nnungi etasanyusa abantu eyokubeera nti mukuba abantu abamu ne batukufa tonteekamu nze si wafangono nze ndi mwana w'e Gaza byanjawulo nnyo aye nayo kyesitasuubira nti baali nabo basookola ekikolwa ng'ekyo kubanga already we are in the same area ghetto bwe bamu just tweyawulamu ebyo nti bano befango bano bawa b'e Gaza ekigera so ekikolwa ekyo ndowooza twalina okirekera abakulu bo ne bakitunulamu balabo baddala omusango gwakolebwa oba lwakuba ate byagenda mu mawulire abantu ne bafuna okusalawo nti bano abeeno bye bakikola naye nga oluusi nabo tebalina kye bamanyi. So gwe nga wali otuddeko awo n'osalawo n'ogamba nti oba dokita wandyagadde dokita okwongera okuwaayo oluyimba mu ngeri emu oba endala? Dokita tulina ennyimba 3 Shegera ezo ennyimba ziba zimala pozi nga yalina byanyagadde zafulumye zikuba tulina ennyimba naye 3 banana sanyu no like new release empya tetunakola mpozi wanaaba neetaaze kuba tubadde nga twagala kukola ennyimba awo nga ziri mu Luswayiri nga za Luswayiri naye tulina we twakomaawo ne dokita so anytime wakomawo okuva e London ayinza okunteekako netubigatta Fiki wale baddeko awo nga mutuufu owulira okuyimba Oluswayiri wandikyagadde?
nandikyagadde naye ate kati abantu betuyimbira eno kiyinza obutagatta kuba kati example ndabira ku dokita dokita okimanyi eno tebamuwa nnyo respect negguluza lwaki simanyi lwaki bannayuganda just butamanya kye balina nate bwatuuka eri Tanzania Kenya Nairobi they salute him baagala n'ofukamira aye bayinza n'okwebaka ayitewo imagine atuuka eri abantu ne beebaka Congo nakirabako ng'abantu beebaka kutaka kamiri ayitewo nga olaba kabaka nino tebamuwa respect bamujjonkera bamuyisaamu amaaso era awo wennyini nnyo wetwagala oyongere gwe clarifying since Dr. Jose Chameleone is your father waliyo abantu abajja bamwogerako ebigambo kyemmanywerewo biraba Robert Events egwe nga gwe kikyoyinza okuba nga okola oteekawo okusobola okubeera nga kuba munnaye takideserving nobody tugenda mutuga butuzi tugenda mutuga tetwagala bya muzanyo naku zino kati oyagala musajja afe pressure ku lulo gwe nobati munobati beeramu nobati kasita akavidiyo akalabi kyemmanya ajja kalaba nobati beeramu tokola era naye ngaendabula gy'omulabuddemu ng'eraga nti anti lwaki mugambe bwe ntyo kuba ne kati manyi waali buno obudde wetwogera saawa mmeka zino ziri mu 9 ne kati manyi wakiriza ali mu kunywa kacaayi oba ng'ali mu kulya mmere ensonga lwaki mba mugambye bwe ntyo kuba kimanyi manyi waali so mba mugambye jasi omusajja amuki kategedde mabegakawo twalinayo wed album music launch Munyonyo ate nga kyali kigatta art industry yonna fiki tetwakulabayo tewali part of it oba nali part of it naye Kenzo Katikolo yali abikwasaganya simanyi lwaki teyankubira oba tumukubire mubuuzeeko lwaki ate simanyi era osobola omukubirako n'omubuuzaako kamukubire wano togere nayo mubuuzeeko lwaki teyankubira oba ali music campaign simanyi walika yamaliza dda okuyimba walika yayimbye dda nga ndaba taliiko naye nga waliyo abaaliwo abaali ku programu eri eyasooka be baaliwo kati ffe tebaatuyita nga walaba bayitawo bali abakadde abali mu federation eyasooka well afikigaza kati tukulaba nti Bugumu liri walina mu kusooka terikyaliwo Bugumu lyaki mpozi liwamu Bugumu liri abeerangawo fikigaza kino ani ziraba kati bino obudde namanya Uganda gye tulimu weebuulirira Uganda abantu bonna basiru omanyi lwaki tebagala bakola birungi oshegeera Uganda okola ekirungi oli naavaayo n'akusiiga akasa oshegeera nga kyokoze takisiima taki appreciating oshegeera era Uganda abasiima batono oshegeera abasiima batono nagamba ddala Rafiiki oli musajja wanjawulo wadde gwe bakubala ng'omuyaayi oshegeera so kyensobola okugamba nti Uganda yo yeewuunyisa nze osanga omwana nga yakuba hiiti ng'ali wali ali mu kulya kakomando Kijayati nga hiiti temuyambye ng'alina emu 2 3 nnyimba nga 5 naye nga tebamu appreciatinga nga Uganda vale kubyo biragalalagala wadde omuntu alina ebiragalalagala mu Uganda muno mwandibaddemu etteeka okimanyi kale babakuba nga abayimbi babalekera copyright yaabwe abantu nga kasente bakola ki ng'omuyimbi abamu ne sente zino abatayimbye ku bivulu singa okimanyi abayimbi bali wala singa omanyi abayimbi beekulaakulanya n'omusanga nga yagwa eddalu naye nga alinamu ku sente ze ogenzeko mu nsi ezaakulaakulana balidi wine bagamba balalu
balili wine balalu naye nga omusanga enyumba gyasula mu mansion shegeza ne waba tagenda kusho enyimba ze buli wozikeberako yo b'omuwa ku account era abeera yale nkya n'abanga ayina olw'enyimba ze zebakola ki so ekitali eno corporate eno tekola ate abagirwanyisa bali mu naye nga Kenya ekola naye mukulu president Kenzo kyali mu kubanga alwanako katusabe kiyitemu era awo nyini engeri gy'okubeera nti mune corporate yawo tekyakola yavudde n'akola akayimba ngenda kutiikinga bus waliwo omuyimbi omulala yavudde era naga ngenda kulonda oba Kyagulanyi wamulabyeko anti katulaba abayimbi banuupu baagala nnyo sympathy toseka yo omulenzi oluyimba waluwuliddeko olwo naluwuliddeko omulenzi simumanyi naye omuyimbi yamanyi oyimbi toyagala ba sympathy gwaba NRM tobeetaaga toyetaaga sympathy bali boyimbira sibe bantu bokka naffe tuli bantu esebo tetusiime ku nnyimba zoyagala tukuboole kati bano basiimye ku nnyimba zagenda naffe tubaboole nga we bagamba kuba kati bayinza ogamba ate abanupu basuddiya owanupu omuntu akuwaga olaze nti kati oli wanupu efikigaza wanupu ne basooka bakolera challenge ne bakupikaawe ngoyinza ogamba bannaye okubye kiri kumbi bagenda tuuka mu maaso bakulye ekiwaanyi bapostinge pulezidenti waabwe so teweteeka ku banupu nga weesuddiya musimangu agala sympathy tebasobola nakuwa hiiti tebasobola kuwa hit song just kusuddiya ate gwe balina okuba hit song gwe alina okukola hit song kyegamba nti bo bagamba be bakola abayimbi nti gaza fe abakuleeta kimenke fe abamuleeta teri gwe aba yaleeta oshegera omuyimbi ova eno nga gwokeegobera bibyo ng'olina ekirooto kyo oshegera era nze nsaasidde nnyo obuyimbi nga akabera eyo munuupu nga kalowooza kagenda fuuka akabi anti era kati abamu tulaba basala ddiiro palaso yasaze si muyimbi tekati abo baganda bange tubateekamu ngamba kati wali obuyimbi kati palaso akoledde ekintu kye 14 years abadde ayimba kati wali akayimbi ne kaveeri kagamba nze wengenda munuupu wengenda okujja amasanyalaze nkube oba okitegeera oyo oba onkoze ensobi bali tebasobola kuyamba gwe wekkiririzemu nga gwe kola ekikyo totunuulira nnyo Bobby naye alina ebizibu bye oba okitegeera kati ekyankapuyo kusala okudda eri kyo kiyinza kyogerako ki simwinaako bigambo ankopi ankopi simwinaako bigambo toyinaako bigambo naye nga otegeere weyasala eddiiro nalitegeera mbiraba wano ku kitimba tolina message gyosonyina gyosobola muwaayo sina message simugamba big up on yourself ango kati mugambe ekimwanza sitereka bintu ku mutima wamusonyiwa mwesonyiwa kati gwe kati kyogamba nze ndi Katonda nsibeeraawo ku bintu ku mutima kintu kikola nkigwa ebintu byansi tuyita mu process eyo liba kkubo wonaatuuka shegeera ekyokuwugira ogenda munuupu nalaba ne fiiki agenze sirina kyemba mbagamba ku ekyo bebasalawo kale sibula abakulaba tumalirize abatulaba just tuli wano e Gaza ne muganda wange wano mbasiibudde nga mbaagala nnyo mwewage kwagala byetwogera mwewage kutusapootinga mwana temuba kubaawo singa tetuli wano singa nze ndi eri mu kazigo kange ali mpangisa eri mu mitwalo egi kyesatu eyawo ennyumba ekyesatu fiiki munkere wa Chairman Edward eyo gyogendeyo mubuuze ennyumba nga single room kyesatu ng'erimu n'amasanyalaze naye awo tewali babbi awo tewaba babbi ennyumba y'emitwalo ate kati osobola okubba mubbi omubbi tasobola kubba mubbi abamanyi kati ejjukira ababeerayo bamanyi babbi batigumbuzi baba babonaabona ennyumba n'ogibamu yali akyesatu kati oyingira oli muyammeka nzagala njogera ebintu mbu ate mbugenda okunzuula mbu nga nabeera dda mu bulamu obulungi gende wa Chairman Edward ye yali landlord wange n'ennyumba ajja gikulaga walinyamu grade ati kati Allah yabikyusaamu
nenekkiririzaamu ngera wenkugambye kyuti noba ng'osoofa funa yakakadde n'ogisulamu ate noba ng'olina byokwasaganya ku sayiti osobola ova mu bupangisa ate wuuyo olina mwami muzadde ate nemba nga ndi muzadde ndi mulungi oli taata ali responsible ate nemba ngambala nti wano nina ovaawo ngende ewange nemba temuli nekuba tekuli luggi nyumba yange nagiyingira tekuli nzigi ogenda kulaba ngenda tekawo bibaati osooka oyingira kasita nataddewo akakomera bwe kati eririda eri katende katende okukwata kulaba maya eyo noovangayo otyo ate bavaayo bati wali abasula Masaka maya Masaka road wano kumpi dakika 2 naawe ugamba mbovaayo tyanga nina embaati obwekitegeera wali asula Masaka ng'akeera site ng'akeera kaggoba kati gokyali wano essaawa yonna ogenda wuwo ngenda wange siragala abantu ez'enzigi zimbuze amadinisa gambuze onoobifuna ng'oli omwo ng'ofuna ngenda kubako ebibaati kasitoba ng'oli mu kyutiyo nawe laba nno kalingani agenda okunzolera onzoleza wange nyinza okukwatira ejjambiya onzoleza wange Allah w'amaanyi anzije mu nyumba ya kyemeka ya kyesatu nekuleta mu kyasatu nandeta wano mu kakadde eno nyumba kisasula 1M nina n'ebirala ebyendabirira and then nakujja wano ate nakuwa amagezi ozimbe ekikyo kale n'amagezi ago nogakozesa fiiti kakiki egambe nti enyumba yange ndi kumpi giyingira nga temulina madinisa era mujja kuba muli awo nkategedde nga ndi mu kyuti yange abaseka museke ekyo kisebo kinene nnyo amadinisa n'enzige ojja biteekamu ng'oli omwo kyemayo abaana bagenda seka ku tikiti ewuwo tewaba wabi ate waliyo abatannaba kuzimba yadde okukuba musingi wadde bw'otaddewo atirisi ekiraga nti nzigaye kasita nakomerera nenga kati wano ngenda kukola kakatemba aka nyingire nga tewedde saba Allah akuteremu obwangu amina ya rabbi saba n'abasiraamu abali eyo oba olinayo ky'olina oba emiryango nga togyagala agikuwe agimpe ngiteeke mukyuti yange ewedde naye njala agiyingire era tandi sirias wallahi kale Haji Yasini ku amu Haji Amisi oyo abikolanga small problem abagaggawo n'Mama Fiina na kyuti yange yawedde naye sina nzigi era ngenda akujja Mama Fiina awo bonna babimala Mama Fiina tebasaba kukkiriza Allah insule mu nnyumba nga teri mu nzigi nina mikwano gyange mingi Bebekulu Kenzo awo nali basabikiriza era bona obalageni abagenda bikola nsooka gibalaga bazikuwa oziteke mu bibyo oba n'omutwalayo n'aggula ng'oli wali naye ebyo ebintu bitono nnyo ku bantu ng'abo bayire Mama Fiina asobola obbikola olwanyeko kyosobola Haji Yasini Hamu inshallah kambasabire Allah balabe ka video kano bangulire enzigi n'amadinisa ennyumba yange ngiyingire nve mupangisa